gye baziika omwana oyo nga tuli mu kkomera ne batugamba kabamale okumuziika balyoke batute ku kibanja ekyaffe ku kijja ekyaffe kwe batubonyaabonyeza. Abatuuze ku kyalo Kitebibbaale mu muluka gw'Ebuwanuka mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso bawuniikiridde abatamanya ŋŋamba bwe bazinzeeko ekyalo ne baziika omuntu ku kifuba ku kijja ky'abatuuze ab'enju y'omugenzi Yozefu Mukasa. Olubadde okutuuka mu kitundu kino tutwaliddwa ku kijja okulaba omuntu ono we yaziikiddwa era nga bategeezezza nti kino kyakoleddwa ku muddumu gwa mmundu nga mpawo wa nnyumba enakkiriziganya nakyo. Namukadde Nattabitteewo ne Nabunnya Mary wakati mu maziga bagamba nti olunaku lw'eggulo babadde bali awo nga takisi eriko omulambo egguse n'abantu abadde balumiriza ng'omugenzi bw'azaalibwa mu kika kino era ng'amannya ge ye Ssebunya Emmanuel okuva mu bitundu by'e Kabowa gy'abadde awangaalira. Kaakati bannange kanfukamire ne wansi ndajanira abafuzi bano nsaba batuyambe nga tubonyaabonye nnyo nga tusibiddwa nnyo nga tukubiddwa nnyo batukubye nnyo. Ekibanja kyaffe kyonna bakitundatunda bwe tulima emmere yaffe bagikuula tulajeredde minisita Mayanja minisita Nabakoobwa bannange mutuyambe tuli bubi embeera gye tuliko si nnungi. Twagenze olaba patula etuuka eriko ab'amagye eriko abapoliisi nga bagamba bamuzeeyi bwe tuula wano naawe tuula wano naawe tuula wano kati nze nabadde nzija bwe nti kyankaaga operation naŋŋamba naawe jangu otuule nze kyenva mpeta bwe nti ne nnyingira mu nnyumba. Bwe nayingidde mu nnyumba ne neggalira omwo ne mbeera nga mbalingiriza mu ddirisa nabadde ndi awo nga simanyi bigenda mu maaso nenkuba essimu bamuzeeyi ne baŋŋamba olwedde batusibye ffe tuli basibye batugaanye kyeyamaani ngaze olwatuuse ng'agamba nze nabagambye ssente zikola miliyoni 3 tumaze ozzibawa musitule omufu tugende tuziike temutubuulira. Bano bagamba nti ekyasinze okubeewuunyisa kwe kubanga abantu bano babadde bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Ssempijja Gerard gwe baludde nga balinako obusungu olw'okwekobaana ne babbulooka ewamu ne poliisi y'e Kakiri okubatwalako ettaka lyabwe. Nagenze olaba bakwata mulambo gwabwe nange nga ŋŋamba kye kuba natidde naye era obwedda mpulira bagamba Kamaliya kaluwa kuba olwedde babadde bamanyi nagenze kati mbadde nina ogenda ku poliisi okweyimirira bankomeza mu kkubo nti naawe olutuuka bakwagala bagenda kukukwata. Ne neebuuza nze bankwatira ki? Ndi mwana wa buwala nnoonya ssente nnolabirira omwana wange poliisi enteekako obunkenke simanyi enjaga zaaki. Tusaba Uganda government tusaba obwenkanya mu kintu kino kuba tubonyeebonye ebbanga ddene. Ekibanja taata waffe yafa n'akitulekera tetukibbangako naye chairman LC1 yatubonyaabonya. Bino byonna tulabire wa chairman waffe wa LC1 tatwagaliza kibanja nkyogera nga sikirubamu chairman LC1 yatubonyaabonya. Chairman LC1 Gerard Ssempijja yatubonyaabonya ku kibanja kuno. Mukasa Joseph yagamba Ssebunya mwana mujja na nnyina mu kika kino ate era nga tebakakasa nti ye yaleeteddwa ne mu ssanduuko kubanga tebaamulabyeko nga gwandibanga gwabadde mugogo gwe gwazimbiddwa n'ekigendererwa eky'okufuna olukwesikwesi okubatunda. Wabula kyo ekyokutaba nti oba Ssebunya byani ne bw'aba Ssebunya tetumwetaagawo kubanga si wa kika kyaffe bamugye ku kijja kyaffe bagende bamuziike ewalala. Twetwetaaga kuteeka mu bintu bya bukyamu. Lwaki la chairman ne police baleetamu obukyamu mu kika kyaffe. Ekika wano mu Buganda tebikyalina buyinza families tezikyasalawo kituufu. Batubuulire ekiriwo Uganda erazeewa. Ku lukomo lw'essimu omukulu w'ekika kino Ponsiano Kyamukama awangaalira Hoima naye aliko byalambuludde ku ndooliito eziriwo. Tekizimanyiko omuntu kyetumumanyi okuva lwe yavaawo kitaawe yafa agaanye oyo si mwana we. Awo simanyi oba abagamba afudde oba yeeya afudde oba bakigeta muntu mulala kuba singa bagamba yafudde baani mulala abandi bagamba ogw'ekifaananyi abaali bamulabyeko ono mumumanyi. Tusaba abo abamuleese bamujjulule bamuziike bwe bamanyi nti ettaka lya Luganda naye nga si kubijja. Ye ssentebe w'ekyalo Ssempijja Gerard ebimwogeddwako abisambaze n'ategeeza nga bwe bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Ekyo kye bagamba mu Sumenti n'ekigendero eky'okutwala ettaka kikyamu. Bo bennyini be batali beerufu n'okumatya kuba kati boogera n'otunuulira bakatunda yiika 7 n'ekitundu. Baali badde boogenda okubalira ettaka eryo nga bamaze okulyawuzaamu bulungi nga bamaze oddigabanga mu mitendera gy'obwa administrator buli mwana ng'alina kufuna
yiika nga 7 abaali balina okugabana ku ttaka eryo era ekitundu ekyabwe kye batuddemu nakati we babeera. Ku ky'omuntu eyaziikiddwa ssentebe akakasizza nti ye Ssebunya Emmanuel era ng'alumiriza nga bw'ali omwana enzaalwa ey'omu kika kino. Era nabagambe tetuziika muntu gwe tutabikkudde mu keesi. Omuntu n'abikkibwa bulungi mu keesi n'esaanukulwa n'aggyibwamu kuba teyabaddeko na mbugo ziri awo, yabaddeko olubugo lumu ne lwotindozanga busuka 2 n'aggyibwamu n'abikkulwa abantu bonna ne bamulaba. Byakayanja Emon Crossall TV Omunnyo.